Atenderezebwa gulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo kyewagula Elizabeth Nkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka asobodde okubeera nga tutuusizza olunaku olwaleero wipo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo weewaawo nate olweggulo olwaleero nkomyewo ku briefly okusobola okubeera nga mbabuulira kye tulina okubeera nga tukola mu kaseera kano ku lw'ebifundikwa by'ekitangaala ebyasobodde okubeera nga biteebwa nga bulijjo oli wa ddembe nga Katonda Katonda eyeetengeredde okusobola okubeera nga okkiriza ebigambo by'ogenda okuwuliriza oba okubigaana kubanga yeggwe Katonda alina okubeera nga weesayirawo nga kye kirabo ekyakuweebwa okuva mu lebereberye ng'ozimba obwakatonda bwo mu makula g'obwakatonda bwo nga Katonda eyeetongodde weewaawo tugenda kwogera mu ngeri y'okuyingizaamu obufundikwa obw'ekitangaala obubeera buteebwa bazadde baffe ne bajjajjaffe mu mitendera egy'enjawulo nga kati ebifundikwa ebyafulumiddwa oba obufundikwa obwafulumiddwa bwe bw'okubeera nga bunaatuyamba busobola okubeera nga butuyamba Mumakyosa n'okuteekateeka ekyombo kyo kisobole okubeera nga kiddizibwa buggya n'okubeera nga weeteekateeka mu lugendo luno weewaawo so ogenda kukola ebintu wano wammanga eriiso lyo eryokusatu lyeryo eriri mu bwenyi lyeriri mu makkati w'obwenyi w'amaaso ag'okusatu nga lyeriiso ly'okozesa nga weebase amaanyi ag'ekizikiza lyo lya makinga sure nti lirifuula okubeera erya sitaani naye nga lyeriiso ery'obwakatonda bwo so lyogenda okukozesa okubeera nga oyingiza obufundikwa buno obw'ekitangaala so ddira olugalo lwo olwokusatu lw'oba oddira oteeke osooke okubewo emirundi esatu ku liiso lyo kubawo mpola emirundi esatu ku liiso lyo then omale okwatewo ng'okozesa olugalo lwo olwokusatu then okwate ewali kye tuyita third eye oba eriiso lyo eryokusatu awantu mukyala oba muganda wange omulongo waatera okukwata emyoyo emibi ne gyogera awantu awo yes muganda wange yasobola okubeera ng'ategeera bakatonda we batudde oba we balabira y'ensonga lwaki waakwatawo emyoyo egyo gyogera egibeera egy'ekizikiza kati awantu awo wenjogera so kwata ku liiso lyo eryokusatu ng'okubyewo emirundi esatu then okwatewo oyogere ebigambo bino wammanga nnyaniriza obufundikwa obw'ekitangaala eri omubiri gwange okuguzza obuggya n'okunsobozesa okubeera nga nzirizibwa okujjukira kwange okuva eri ensibuko y'obutonzi bwange mu munyeenye gye nnava nsobole okubeera nga nnyambibwa
Mumakyosa gendimu olunaku olwaleero era nzirizibwe ebirabo byange ebitone byange n'obukodyo bwange obw'obufuzi bwenze njiga obulungi mu Bwekitangala nsobole okubeera nga mbukozesa mu kuweereza maama Nattimba mu Makyosa gaalimu olunaku olwaleero. Mpa amaanyi era nga nzikiriza obufundikwa buno obw'Ekitangala bwongere okubeera nga bugaziya eriiso lyange eryokusatu n'okubeera nga lituukiridde mu butonzi bwalyo era ngaba nenzikiriza olulimi lw'obufundikwa obw'Ekitangala buyite eri omubiri gwange ng'ogasseeko n'ebitone n'obukodyo obw'Ekitangala n'okwagala busensere eri omubiri gwange era bunyambe eri obutaffaali bwonna obundimu obukyebase busobole okubeera nga bufuna Ekitangala n'okwagala era buzuukuke. Nkikola kino mu kwagala era n'okuwa ekitiibwa omubiri gwange gwendimu olunaku olwaleero. Mpa ekitiibwa omubiri gwange era nsindika Ekitangala eri ebitonde byonna mu butonzi. Weewaawo. So w'omaliriza okwogera ebigambo bino osobola okutuulako n'owummulamuko n'okkiriziganya osobola okubeera ng'owummulamuko data oyo obufundikwa bw'Ekitangala asobola okubeera nga ayingira eri omubiri gwo. Weewaawo. Ekirala kye njagala okuwabulamu abazzukulu ba Nambi n'abazzukulu bonna abategeera Oluganda kubanga ffenna tuli kimu, Lubaale tayawula, Lubaale ali omu nga newankubadde ensi yabuzaabuzibwa n'etamanya. By the way, waliwo abantu abasinga naddala abakyali mu matrix ey'ekizikiza bayita Lubaale okubeera sitaani ku lw'ensonga zino wammanga. Bantu bangi nnyo abatamanyi nti nno waliyo amaanyi amakolerere. Jjukira oli Katonda. Gwe wookeera ku makya n'oyagala okubeera nga okola oba manya by'oyagala okukola ebintu eby'amangu oba okukulembeza emmaali oba ensimbi okusinga obwakatonda bwo, at the end of the day ogenda okusanga nga osazeewo mu bukyamu. Mu bukyamu abantu abamu bagenda ne bagula emiti egyo bagigatta. We bagigatta mu ngeri ey'enjawulo, abantu abayina skills mu kugatta emiti egy'ekizikiza nga bayambibwako gye tuyita dark entities, bagattagatta emiti ne givaamu kye tuyita amaloboozi. Kitegera kati emiti egyo bagiteeka mu kibbo ekyabalongo mu luggya. Kati omuntu oyo agiteekamu alaamiriza ng'agamba nti njagala nsaba abaana n'abazzukulu abalinvaamu babeere nga we baliyitanga Lubaale mu butuufu bwabyo, yeggwe abeeranga ayimuka. Kati ye kubanga oyina obwetwaze nga Katonda, ye Lubaale omutuufu ng'adda mu bbanga. Kitegera
kati ng'amaanyi ago gatandika okubeera nga gayogera, gegeefuula omuzimu, gegeefuula ejjembe, gegeefuula omusambwa, gegwefuula abalongo. Okitegeera? Gegeefuula abalongo, naye ng'ekintu kibeera kimu. Kati bo tekiniki amaanyi ag'ekizikiza ge gakozesa nti ffenna tuli kimu mu butonzi, tuli batonzi. Kati nabo bakozesa logic ey'okubeera nti nno bacreatinze amaanyi gali ag'ekizikiza nga gali mu bumu ogw'emiti emigattirire, then ne gazannya firimu yaagwo. Naye ozuula otya amaanyi gano ag'ekizikiza era ebikolwa byabyo bibeera bya kizikiza? Kankaddemu, ebikola byabyo bibeera bya kizikiza, byebyo by'owulira ebiroga ebitta. Lubaale omutuufu talumya kubanga bonna babeera bazzukulu be. Kati abasinga bajjajja bagenda ne bafa ab'emabega naddala awo mu 60s 50s 40 baayagala nnyo ebintu ebyamangu kubanga amaanyi ga vampire gaagenda ne galumba ettaka lyaffe oba olukalu lwa Afrika. Kati ne babaleetera essente ez'ekiwaanyi ez'obbakuumira mu buddu. Kitegeera? Kati we babaleetera ssente ez'ekiwaanyi ez'okubakuumira mu buddu, then ne bayagala bagule, ne bava mu maanyi agabasomesa mu ngeri entuufu, then ne gagenda ne basalawo okubeera nga bagoberera awo. Kati jjajja oyo waakeera ku makya n'afa, amaanyi ago gasigalawo. Kati gasigalawo ng'ekibonerezo eri oyo eyagaleeta kubanga muli kimu. Kati kwe kubeera eri mu ntaana ng'abeera mu maziga nga yejjusa olw'okubeera nti ye yafunamu nga ye, then ate abazzukulu be ne babonaabona ku lulwe. Paka abazzukulu we balyezuula oba ne bazuula nti ekintu kye tulina si kituufu. Era y'ensonga lwaki w'obeera nga ye Lubaale omutuufu akuyamba n'asobola okubeera ng'oluusi akusitula n'akutwala eri omuntu n'akugamba nti Lubaale wo gw'oyina si ye mutuufu, omutuufu ali mu bbanga. Ne weebuuza kiki ekibadde kiyogerera eri omutwe gwange, nga abakusaba amakanzu ogaguze, bakuwa obubaka byonna byonna obikoze, era ng'olabiranga ddala nga oli mu katuufu naye ng'ekituufu toli mu kituufu. Okitegeera? Kubanga amaanyi aga Lubaale omutuufu gatambulira mu kitangaala n'okwagala. Ekintu kyonna ekitaliimu kitangaala na kwagala kibeera kya kizikiza. Ekintu kyonna ekirimu okutiisa oba okuteekamu entiisa mu bulamu bwo oba mu bwa Katonda bwo, manya nti nno si kyakwagala. Ng'ovudde mu maybe respect, naye tewaliwo Lubaale yenna asobola kutuusaako bukyamu kubanga ffenna tuli kimu mu butonzi. Okitegeera? Nabaweereza ka story mu gurupu nga waliwo omusajja yabadde anyumya ng'agamba nti waliwo omulimi omu yalina ebirime bye nga musomesa nga mukadde, ne wabeerawo ne insuara nga naye ayina ebirime bye bimu naye ng'abifukirira bulungi nnyo, amazzi mangi nga mayitirivu, ate ng'ono omusomesa ye abiwa amazzi matono. Ebimera bya insuara byali bikula bulungi nnyo era nga byeyagaza. Eby'omusomesa nga byo
tebirabika bulungi naye era nga nabyo biri kale kale. Enkuba we yatonnya ennyingi kitegera ebirime nga mulimu n'ekibuyaga, ebirime bya Inshwara byonna byakuukayo ne byonooneka. Ebya teacher oba omusomesa byo tebyayonooneka. Inshwara kwe kujja n'abuuza n'agamba lwaki ebirime ebyange nze nga mbadde mbirabirira bulungi, mbiwa amazzi mu budde era mbiwa amazzi mu bungi, ate ggwe ebibyo ng'obadde obiwa n'obuzzi butono. Omusomesa kwe kumugamba n'amugamba ebirime byange nabiwa amazzi matono bisobole okubeera nga birya kitono ate bitandika okubeera nga binoonya amazzi amalala. Mu kunoonya amazzi amalala kitegera, mu kunoonya amazzi amalala emirandira ne gyeyongera. Ebibyo wabifukiriranga ne bibeera nga tebijjula kunoonya. Okitegera, mu butanoonya embuyaga wezze tebisobodde kubeera nga bikola ki? Nga bisurviving oba nga biwonawo. Ekyo naawe kiteeke mu bulamu bwo. Kiteeke mu bulamu bwa buli kinnoomu oba nga Katonda abatudde ku sseŋŋenda eno. Ebiseera ebisinga balya mmere tuddaawo ne tugamba nti empewo zikuba, empewo zinkubye, empewo zikoze, naye omanyi otya nti nno oli kimera kino okusobola okubeera nga omeruka era osobola okubeera nga owa ekitiibwa ekyo ekyonaazuula mu maaso go nti oli Katonda eyeetengeredde, kubanga ky'olina okutegeera mu nsi eno nti ekikula amangu kifa ki? Kifa mangu. So leka kulowooza nti obulumi bw'oyiseemu nga Lubaale akulese obuyitemu nti nno akulese obonerezebwe. Nedda, waliwo ensonga lwaki ayagala oyige. Ate n'ekirala, oluusi mubeeramu n'ebibonerezo, kubanga jjukira nabagamba nti mathematics oba ekibalo ky'abajjajja ebikolwa bya generations 12 bibeera bikugoberera. Ebikolwa bya generation 12 bibeera bigoberera oyo abeera akyali mu nnyama, kye bayita ekizikiza. So ebikolwa bye byonna ebyali eby'enzikiza bibeera bigoberera obuzzukulu, n'ebikolwa bye ebyali eby'ekitangaala bibeera bigoberera omuzzukulu. Mu generations 12 be bajjajja 12 okuva eri gwe aliwo kati. So tubeere beegendereza, tumanye nti lino ssomero era tukule mu bwakatonda bwaffe, tujjukire nti mu nsi eno ekikula amangu kifa mangu. Ne wobeera okuza bakatonda abato nga ye Lubaale omuto azze ng'ekirabo nga yegwe Katonda ayina obuvunaanyizibwa era nga yegwe ayimiridde mu kifaananyi ekya taata Tonda ne maama Namugereka, manya nti newankubadde oyina teekawo sikasite, kubanga buli w'onaakuza omwana eno ekyejo ogenda kubeera nga omusibidde bunnya. Naddala bano be muyita abadde nze bempita ab'omuwawa ogw'ekizikiza, nga newankubadde tekinologi mulungi naye twandimukozesezza ng'omuzadde tuyina okumukozesa mu butuufu bwa tekinologi, si kubeera nga tuleka abaana baffe betulinako obuvunaanyizibwa nga Katonda, kubanga omuzadde ye Katonda w'ensi, okulaba nti bayonooneka mu ngeri
gye mu ngeri eyo nga tetufuddeeyo. Kitegera weewaawo. Mpozi ekirala kyembadde njagala okubeera nga nkugambako n'okutegeka mu kyonna ekibeera kizze mu bulamu bwo na mu byonna ebigenda okujja mu makyusa, manya nti omulabe waffe nnamba emu kutya. Nziramu okujjukiza nti olugendo olusinga olukulu luli munda mu ggwe. Katonda ali munda mu ggwe, taata ne maama, era ekyo kikufuula Katonda. Kubanga eyakuzaala yazaala yeezaala nga ye ggwe nange. Kitegera. So tokkiriza kintu kyonna kutiisa. Maama Natimba agenda kuyingira phase ey'okubeera nga acrossinga over okuva mu dimension emu okudda mu ndala. Naye mu crossinga waliwo kye tuyita amasannyalaze oba kye twandiyise embuyaga eshakinga ensi oba egenda mu kubeera nga yenyeenya. Kitegera. Mu kwenyeenya kibeera kigenda kubeera nga kiyamba ye okubeera nga asuula amasannyalaze amabi. So totya eno process gy'olina okubeera ng'oyitamu mu bwakatonda bwo. Kitegera. So tokkiriza kintu kyonna kutiisa. Sindika ekitangala mu kiseera kino we kibeera kituuseewo. Ekirala, tolowooleza mu maaso, lowooleza ku bulamu obwa bulijjo kati. Si kibi ku lupulaaninga, naye tuyina nga bakatonda abakula okutandika okubeera nga tulivinga mu bulamu obwa leero. Kubanga ebyayita byayita, eby'omu maaso tebinnaba kubeerawo. Sooka weeyagalire mu bulamu obw'olwaleero. Kitegera. Lya nnyo ebibala, linnya, kolagana nnyo ne Maama Natimba ng'olinnya ku ttaka, oba abatasobola kulinnya ku ttaka ng'obeera bize, mmera emirandira ku mbigere ebyo okkirire mu Maama Natimba. Kijja kubeera nga kikuyamba okusobola okubeera nga oconnectinga naye. Kitegeera. Okusobola okubeera nga oconnectinga naye. Ekirala, nywa amazzi agali fresh. Then wooba ofunye ekintu kyonna ekikukanga, yita bajjajjaabo. Kitegeera. Then mu kubeera nga bajjajja bazza obujja, waliwo abantu abamu abajja okufeintingamukko nga kye tuyita system reboot oba nga computer we reboot. Ajukira tuli kye tuyita organic computer. So omuntu oyo yenna wabeera nga afeintinzeemu katono, tokiyita nti totya nnyo. Just muteeke wantu ewali empewo ennungi, mwekibeera nga waliwo obuddo n'aconnectinga ne maama, then nakyo kijja kubeera kirungi okusobola okubeera nga aconnectinga naye, aba ajja kukomawo engulu. So nakyo tekirina kutiisa. Weewaawo. Ndowooza byebyo byembadde nnyina. Ekirala, nsaba otandika okubeera nga otendeka omwoyo gwo n'omuzimu gwo okusobola okubeera nga w'obeera ng'ofunye okulabikirwa eri omuntu yenna oba ekitonde kyonna mu kirooto kyo, sooka nga ogambe nti ndi kitangaala oba ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala. Kati we gubeera ng'omwoyo omutuufu mu maaso go, nagwo gujja kuddiza ekitangaala oba okwagala. We gutabeera mutuufu gujja kuvaawo. Oba kozesa ekigambo nkwagala.
then we gubeera mutuufu gujja kusigala, we gubeera mukyamu gujja kubeera nga guvaawo. Ekyo kisoboka ne mu bulamu obwa bulijjo, kubanga kati emyoyo egy'ekizikiza gisobola gusobola okulabikira mu buliwo, mu ddinisa, maybe mu ndabirwamu. Gwe wootunula mu ndabirwamu n'olaba ekintu kyonna ekitali kya bulijjo, yogera ndi Kitangaala, nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala, nkusindikira okwagala. Kitegeera we gubeera mwoyo mutuufu gujja kuddiza okwagala, gutabeere mutuufu gujja kubeera nga gubulawo oba nga gusaanyizibwawo. Weewaawo, byebyo bugambo butonotono we mbadde nnyina eri mmwe bakatonda bannaffe. Weewaawo, jjukira ekintu ekikusoosa okubeera nga otandika amakyusa gano, kukkiriza busika bwo obw'obwa Katonda bwo, ng'okkiriza nti oli mwana wa Taata Katonda ne Maama Namugereka, era mu ngeri eyo oclaiminge nti oli Katonda. Weewaawo, teweerabira bigambo bino nti ndi Katonda, ndi wannaggwano, ndi wa ddembe. Beera ng'obikozesa buli lunaku okusobola okubeera nga weeprogramminga ku lw'akaseera akajja mu maaso. Ffe ke tutamanyi naye bazadde baffe ke bamanyi. Weewale amawulire agakutiisa, weewale ebintu byonna ebikujja ku mulamwa ogw'obwakatonda bo. Beera focused n'ekitangaala, weewale byonna ebintu byonna ebikuteekamu okutya, kubanga amaanyi ag'ekizikiza ga dependingira ku masannyalaze ag'okutya, ate nga gagujja ku ggwe, kubanga jjukira bo balina phase emu. Wegubeera vampire nkazi ebeera na love, kati ebeera yeetaaga ekitangaala to balance obulongo bwabyo, so eba eriikiriza ku kirala ekirina parts ebbiri nga yeffe. Kati weebeera vampire nsajja ebeera n'amasannyalaze gakwagala, kati nga terina ate masannyalaze gwa love, kati egadipendingira ku mulala okusobola okubeera ng'ebeerawo. Y'ensonga lwaki babalaga amafirimu nga omuntu ayonkamu omulala omwoyo oba bwe bityo, oba ndowooza muzze mu biraga ebintu ebyo bituufu, lwakuba nti nno abantu bo balowooza nti it's just entertainment, naye babalaga nga bituufu. Weewaawo, atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nkusindikira omutima gwange akuume kitaffe Tonda ne Maama Namugereka.